Muzine ng'omuzinyira mu missionary style ajja kubeera nga buli kaseera alowooza ku ggwe. Tajja kukukyawa. Buli w'anaalowooza ku ngeri gye wamuzinangamu, mu butuufu ajja kulaba nga ggwe gw'alina okubeera nga addira. Ogenda kubeera ng'okikola otya? Tunula bulungi mbeere nga nkulaga. Oyinza okwebuuza kojja ka missionary style ke kaliwa? Eno style esinga okukozesebwa abantu bonna mu kaboozi singa babeera nga bali mu kwezira. Mukyala aguddewo bukukyabugazi bw'ati, Mangu n'awenjula bulungi nnyo, mwami n'amudda wakati ne babeera nga bakola ki? Nga beezina. Kakati kino kye kikulu ky'olina okubeera nga omanya. Omukiro gwe gubeera nga gubadde guli munda, era bwe nakugambyeko ate n'okubeera ng'olaba bw'ekisodde ojja kubeera ng'obulaba. Wabula nga sinnakubeera nga neeyongerayo mu maaso, kusaba obeere ng'osubscribinga n'okulayikinga vidiyo. Vidiyo togireka nga togirayikinze. Tekirina gye kitwongera mu maaso. Bw'olayikinga vidiyo tweyongera mu maaso, otalayikinga tweyongera kubeera nga tudda mabega. So nkusaba busabi obeere nga bambi olayikinga. Kakati mumbeera nga mbadde muli mu kikolwa ekyo, omwami kino ekigalo ekiraba, ogezaako okubeera nga omukira guno ogubeera nga gubadde guli munda guti, oba okitegeera. Ogezaako okubeera nga ekigalo kino okiyisaako kuno kungulu kuno ku nfuli n'obeera ng'oyisaako oti, saako n'okubeera nga akajanjalo kabeera kabadde kasembedde kumpi okakoonako. Kimuyamba okubeera nga muli obuwoomi awulira bungi, n'abeera nga omukira munda aguwulira, kyokka ate ne kuno kungulu ng'akola ki? Ng'afiiringako ky'afiiringa. So kijja kwongera okubeera nga kimuyimisiza ddala. Ate ne kano munnange akajanjaalo bwe kanaabeera kavuddeyo ng'okakoonako, kijja kumwongeza obwagazi. Wabula akajanjaalo kajja kuvaayo ng'omuntu bamutandise bulungi era nga bwe nakugamba akajja kutuuka mangu ki? Ku Ntikko. Then ekirala bw'obeera ng'obadde oli mu kumuzina, ekigenda okubeera nga mu butuufu kisika omuntu oyo nga buli wabeera wabajja ne wanaabeera n'omuntu omulala yenna nga bali mu kwezina, kyajja kubeera alowooza ku ggwe. Kwe kubeera nga fokasi ye neeri ku maaso gano. Nabagamba layiti ebeereko, mubeere ne tooki yammwe ebeereko, such that bw'obeera obadde omuzina omutuuka mu maaso mulage nti ky'okola okitegeera. Oba okitegeera. Munywalire ku kiwato, musikinire. Oba okitegeera. Mubuuze obuyiro gye mucommunicatinge. Kijja kubeera ekintu ekyo nga kibayambako okubeera nga muwuliziganya, ono awulira atya, oli awulira atya, naye gwe bw'ononsiika n'obeera nga muno tomubuuza kwawulira, tajja kumanya waawulira muli. So mucommunicatinge, mutunule mu maaso, mulage nti ky'okola okola ky'okitegeera. Kijja kwongera okubeera nga kibaletera okubeera nga muggwaamu ensonyi. Naye gwe gy'onookoma okubeera nga munno omuzina otunudde eri ozibiriza amaaso, tekivaayo, obeera ng'omuntu amutya. So gye mwanya okuma okubeera nga mwenzina nga mwetunuulidde, muggwaamu ensonyi. Oba okitegeera. Awo mubeera mbadde mwakeefula ne bw'ogenda okunaaba olaba ng'omuntu omutya okumutunulako, wenna weekweka. Ebintu ebyo bimala ne biggwawo kuba mwenna muba mufuuse muntu omu. Muli ne wabeera abadde yeeyambudde otunula nga bw'oyagala. So bijja kubeera nga bibayambako, kikole kijja kubeera nga kikuyamba. Omuntu oyo ne bw'anaabeera agenzeewa, buli w'anajjukira engeri gye wamuzinamu, ng'ate bw'omutunulira mu maaso oti, tajja kukukyawa. Ne bw'anaagenda gy'anaagenze ajja kunyumirwa omukira engeri gye wamuzinamu ng'omuwaana, ng'ate omutunulira mu maaso. So kijja kubeera nga kikuyambako okubeera ng'omusika, abeere ng'akulowoozaako. Obugambo obwo bw'omugambye nga bw'omukiika omukira, bw'oddira ekigalo kino bw'okikwata kuno okiyisaako omukira guli munda, kijja kwongera okubeera nga kimutuusa mangu ku Ntikko. Kakozeseeko, kajja kubeera ng'ate kakuyamba.